kumene kwa Rose Media yije nkwanizo nakola nkabaza mini mujana jote sakengala mkwane subscribe nzo tuyanza ge ate nabo nawe subscribe ngontera ko notification obere ngofuna video mu bude banange bontera ko comment and like tunyumyamu nange nenkudamu mukwano kusonga zino zetu batutaddeyo olunaku lwajjo bannange kyasibye ku internet oba ku TikTok oba ku social media ye mwana muwala Pheobe omanyi ye Pheobe yasalawo kutupostingira buli kimu ekikwatagana n'omukolo gwe newankubadde kino kinyiziza abaana ku social media naddala ku TikTok banange bavudeyo ne bamuwala kata olunaku lwajjo yagenze neyegezamu mu byambalo bye by'obugole ne ba maids be bannange ne bamukolako ne ka makeup naye abaana bamuvumye bamulangidde obutanyuma bamulangidde makeup nti bibi ne bamugamba ba maids balungi okumusinga abamu abaji kubannange bannamukadde kye bamukoze bamulangidde nga kitaliyo kye batamugambe nga tekiriyo naye nno Pheobe yalabika mugumu nnyo ng'ejjinja wamu ne Halima best friend we bo bagamba bagenda kupostinga nga buli kimu omukolo gwabwe temuyina kye mubagamba bagenda biteekangayo paka mmwe kuwulira bubi naye nno munnange okumanya nga fullfigure ye alabika yanyuma ne mwana muwala Sheila Gashumba yavuddeyo n'agamba nti awulira ayagala abeereko olunaku lumu ne fullfigure kuba ndowooza ka makeup ke kamusise manyi Sheila ayagala birungi so munnange Pheobe bamugambye agende gye bakolera ku fullfigure bajja mukolako naye anyume naye bino bye yakoze tebasimye naye nga tebambiye Pheobe yekolera bintu bye era yavuddeyo n'abagamba nti temumuwa magezi guno omukolo gugwe agenda kukola kyayagala mmwe paka kuwulira bubi mugenda kufa naye nga ye tagenda kulekera okupostinga kubanga omukolo gugwe amanyi kyayagala era amagezi gammwe agambye mugatwale eri wammwe mugawe bantu bammwe naye nga tuzze ku baana ba social media bano bannange basobola okukubya omutwe bwe batoli mugumu nga Pheobe waliwo omwana muwala baby Gloria kakati yo naye bambi alina experience y'amaanyi omanyi ye star eyasooka nga baby mu Uganda naye byayisemu bingi era akugamba nti mu bimu ku byayisemu bamulangira nnyo okugyamu embuto era agamba nti alabika ku social media kuno yakafuna embuto 11 okusinziira ku mirundi gye bajja nga bamulanga nti yajjemu olubuto kale kyewunyisa omuntu gw'otasula naye n'omuteekako ebijweteke ng'ate olumu muba temubamanyi kyekyo kyagambye nti naye ye ebimu abirekera Katonda kubanga tusobola kunnyonnyola buli muntu kakati nno kuno ku social media kuliko ye atabarisa ye mwana muwala Samantha omanyi yagezaako okubalundira ente nabba bakadama nakutuka yababba era abagambye tebagezaako omusinikira amannyo tagenda kubasasula kakati mwe Kadama ng'obadde omanyi nti wamuwa ente ezo obadde osuubirayo kusasula agambye genda mu kooti omulope mugumu nnyo ng'ejjinja abavumye ebigambo banange ebimu tulina nabisalamu okusobola okupostinga oli omwana ye yajja kulema abalangidde n'abagamba tagenda basasula era nga gwe bwoba oli obadde omusuubira okusasula mukwano ebibyo byaggwayo naye kankutere video nga bwezigenza obere ng'olabako mukwano mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye abanange mwe planiza omukolo abanaye temutunyumiza temutubuulira ffe engoye tuyina diko tuyina zino ngoye z'abamaids tuyina kino nno kikyali kiggula luggi mwalabye ekimmwe mwalabye eki kino kiggula luggi ffe engoye ate ze twambala tetuziddamu kuno nno kwadde kwegezaamu bamaids balina kulondako ani ayitawo ani asigala tujjemu ani awo naye ng'abaana bo banyumye noonya ne gwenzijjamu simulaba mwabeeyogeza sima buli kimu onu kamera mwatulabira kuno baddiya tugenda bawa video ku video kino kikyali kiggula luggi nabagamba omwaka gwa Pheobe paka mwaka mulamba nga tuli kwekyo tewali kukimala video ku video eno just temunalaba mwe mwalabye ekimmwe kino kiggula luggi kati mwe batweyogerezaako mbu try to be private mwangwe mwetuga nti ennaku zino mwetuga bwetuzi simanyi Tasha babajjeko kubanga beeru basinga Pheobe obweru kyokka babakubye makeup yenna ne bamumalayo. What are you talking about? Ensobi genda bawo nti emperekeze bazikozeeko nnyo babadde bayina naawe okirabye kati gw'obadde togenda kyogerako olw'okuba tweyagala bakukyawe bakoze nnyo ku mperekeze ng'ate beeru kala yaabwe esika nnyo kyekyo kati Pheobe muddugavu abadde azikira ate ng'omugole ku mukolo gwo gw'olina okusinga abantu bonna okunyuma nze ye waffe Masaka bakolako omukolo aliima Sister wange n'agenda nga yesibye Gomesi ne bamugamba gyeyambule nga Gomesi esinze ey'omugole
ne bamugamba gye yambule naye yakitegeera nga talina mutima mubi Gomesi n'agijjamu n'agiwa omugole ne bamunoonyezayo Gomesi endala omukolo olwaggwa ne bamuddiza Gomesi ye lwaki luli olunaku luba lwa muntu omu omugole ki ekikwekozaako ennyo okwagala osinga omugole guli omukolo tagenda emperekeze we ziba zigenda kukusigalako bazikubeka makeup akalina kyo akatayaka nnyo omugole bamukube makeup ayaka Tegeera. Kati baddigono wini wa mami. Olaba wini wa mami abadde ajja bulungi nnyo ku Pheobe okubeera metroni we. Nga tebamukubye makeup kubanga naye namulaba teyanyuma. Kubanga yo ne bamukuba makeup tanyuma. Banditaddeko yo omuwala kusimanyi ne batekako ne Zaira kala ye. Ne nakankaka ne bafunayo n'abantu abalala bajja mu eyo range y'abannakankaka naye bali abalala bajja nekya height tebakigenderedde ne height nazo zaawukana nnyo ne height zaawukana nnyo bo balonze mikwano gyabwe mbu ba tiktoka mikwano gyabwe bannange siwe bakola omukolo guba mukolo gwesigaliza ekitiibwa mukolo gwa kyabazinga abantu bonna abali kyemperekeza abaana abatukula nnyo ate bawanvu ate balina figa bonna batula mu kifo balina figa babawadde obuteeyi bayazinyaki naye alima lwaki mweyisa obubi bwe muto kiki kye mugoba alima mwe muliko ogwo omukolo nebyemukolo mbiraba wano nga mundekenze ng'otusibyeko mukolo siima mwebale nnyo mwebalire ddala naye ate saagala opiniyoni z'abantu balala nalonze bamaitisi bange nga mbaagala saagala mpabula ndi mugole obuzibu ndi mulaavu bye muŋŋamba sigenda bikola bw'oba owulira nga toyagala positi yange kwata ekkubo ogende saagala avuma muntu wange yadde n'oku mbalabye mwatandise edda obataagenga bw'oba oli kuno ng'olina ennugu kwata ekkubo ogende mblokinga twesonyiwe tuleke tukole bye twagala ate nga tugenda kukola nnyo ebimanyiiza tugenda bikola mpaka we muneetuga tugenda kwekuba makeup bamwe temusiima tukimanyi bulungi nnyo ne omuntu ne weyeekuba makeup ate temusiima okitegedde omuntu ne bwanyirira ate temusiima so tugenda kukolera ddala ebyo bennyini byeyongera balumya tugenda kwekuba ebyo makeup byomugamba muno si birungi byonna tugenda byekuba okitegedde kakati n'abatukola obulungi nammwe mwebale nnyo mwebale ddala tugenda bawa waaka omulungi abalala mufe tukimanyi bulungi you have to talk my Ugandans you have never appreciated now I'm going to see some bloggers coming here we expect everything I post and I expect everything coming here telling us why did you do this atakazungu kagala kwesiba lwaki wakoze kino niyo saagala magezi gamwe musigale eyo this is my wedding I do whatever I want tingane bagamba baby glory yali lubuto nimana bitingane bagamba baby glory yazemo lubuto wabiwulira ebyo kati bade sinabiwulira mbadde manyi byadda kati oba mu mawulire mbadde n'embuto 10 kati kyakaluno lwa 11 bikuyisa bitya gwe nga baby glory manyi nti n'omuntu wabeera mu limelight baba wabeera mu spotlight balina mumwogerako wabeerayo oli nga alina kyakkiriza mu bulamu bwe nti kyekyo kyoli oli nalowooza kirala n'oli nalowooza kirala togendagenda ng'okwata buli muntu omugambe do you know who I am please this is who I am olumu mukama yakuwolereza ebisigadde n'obimulekera yes kakati temumanja yadde ekikulu nziremu okuddamu okulaba embisi yonna wano ng'etayipinga manyankubanja nja kulaga mpoziko ng'ofaanana ng'onyoko ekitali ekyo ate ne oba tomanja yadde ekikulu oba manyi omumanja genda mu kkooti lwaki temuwaaba lwaki temugenda ku polisi mukimanyi kyemwakola you know what you did you know what you did and you cannot pay for that kubanga nze ngamba banja muyinza okungaggawaza musekererezi 2 mmwe nyina emisango nga 16 ati mwe muwa actingira anda obusungu ne mu actingira anda busungu kale singa temwa actingira anda busungu yango nkube ne Pentagon ebalemi okubanja mwalo munjasa kavulire wanzi aneda mama wano mkwano tunakolanga binungi byokka ebibina byani nze nvaako bana bola abo babibite nnyo manye ekiddako zino embuzi
bozi bibita ngana bibita abende bwe bali bankolako obulabe tewaliyo yaliyo kunyamba kakati I thought walokoka sha siyi buliro no mwana mbu walokoka ate kiki onsanze nywa mwenge onsanze nywa mwenge net Bayibuli negamba etya para Bayibuli yekuvuma mbu omusirusiru njukusomere mu Bayibuli Bayibuli yenyewe yokwevumira ali mubuzaze mukwano Bayibuli yenyewe yangamba muno nokolanga birungi byokka ebibi binabanga byani abula nkoze ebirungi mbwa mwete musiima mukwano nkubulire ekyokulala nze manyi Katonda sirina ddiini sirina yadde eddiini nengi sirina yadde ddiini sirina ddiini wabula nze manyi Katonda kyekyokka so you seen intentionally Eliana mukwano gwalina lisiti y'abagenda mu ggulu nzijaako owulidde nzijaako mukwano Eliana oba gwalina lisiti y'abagenda mu ggulu proudly nzijaako kubanga ndi bulala mukko buno omwaka temujja kunsokota akabuna we batugambye muno ka Pentagon si yanyo ennyonyi enkulu zeziyigiriza enda okubuuka